Kakati abantu b'embaale bagamba nti Alien Skin bw'ajjira embaale naye agenda kuvaayo nga mayiti. Lwaki? Ensonga yiino. Omuvuka gw'olaba mu katambi oyo azina ali mu kunyoola ekiwato, akatambi kali k'olaba y'embeera omuvubuka ono gye yafiiriddemu. Oluvannyuma lw'okukuba abavubuka ba Alien Skin, okusinziira ku muvubuka ono omugenzi kati nga tannaba kufa, bye bino ebigambo by'ayogedde. Yagambye nti abavubuka ba Alien Skin baamulumbye bwe yabadde agenze okugula batule mu Ndeeba. Ne bamugamba mbu jangu boosi waffe akuyita. Abantu ababaddewo ne bamubuuza, obbye essimu? Ababadde bamukimye ne babagamba nedda, bino byaffe tugenda kukola ki? Tugenda kubimaliriza. Era ne bamukwata ne bamutwala mpaka mu Kizungu ku Fangoni mu maka ga Alien Skin. Bwe bamutuusizzaayo eyo, bamukubye ebikonde nga baasose kumuggyako n'amasimu ge n'ebintu bye yabadde alina, ne balyoka bamukuba ebikonde eby'okumuku mu lubuto, ekyaleetedde ebitundu ebimu mu mubiri gwe okwonooneka n'okwesiba. W'olabira akatambi ako ng'ayogera ali mu bulumi, baamukutte ne bamusuula ku muzigo gwe kwasula. Era abapangisa bwe baamulabye ng'ali mu kwewaluulira mu mulyango, baasose ne bamukola ne bamutwalako mu kiriniki. Mu kiriniki ne bamugoba. Ne bagamba nti okusinziira ku sikaani ze bakoze, ono asaana ddwaliro ddene. Bamukubye nnyo, ebi-organize ezimu ez'omubiri zoonoonese, omusaayi gwesibidde munda. Kati mu bigambo bye nga tannaba kufa, bye bino ebigambo byeyogedde. Kambi kutuuseeko omwewulirireko ng'alumiriza abafangoni n'abalenzi ba Alien Skin okumukuba. Abantu b'embaale bawera bagamba nti Alien Skin bwe bamulabirako embaale naye tagenda kuvaayo nga mulamu. Era bamugambye tageza n'asala n'agenda embaale. Omwana gwe yasse w'embaale luno lunaggwa. Kankutuuseeko akatambi k'omuvubuka ono Wilfred nga tannaba kufa mu bigambo bye omwewulirireko, then male nkutuuseeko n'ebigambo by'abantu abagisu abava embaale nga bewerera Alien Skin. Video nkusaba ogimpereka like, itambule tuke ku buli muntu video yiyo. Mwana bamutwala n'amugamba nti lwaki wawukanako. Navudde wano nga ngenda akola. Nene ngenda ku Batula nenjira Batula mu Ndeeba. Kati nga ndi kugenda kulinnya boda. Babu n'ansalako. Ono alinga omuzungu ono. Abeera ku Fangoni. Kati bwe yankutte neŋŋaana abantu ne bajja. Ne bagamba omwana yabbye ekitoowa ekirala ne bagamba nedda. Bino ebintu tugenda bisootinga ngaafe. Then ne bagamba baba mugenda bisootinga kola ki? Mugende. Then nentula ne tugenda. Ne mugenda wa? Ku Fangoni. Twatuuse ku Fangoni ne bazijjako sound ne bazijjako simu. Simu yo? Kunkuba simu kika ki? Samsung S7. Batandikirawo kunkuba mu lubuto wano. Kati ebbaluwa z'omusawo bamugambye wonna tebamusobola. Ayina genda Mulago omusaayi gwamuyise. Wakutte wano bagambye agende Mulago. Kati ani amutwale Mulago? Jami. Wanaabeerawo naani? Omwana w'embaale. N'embaale simamo yagemye mbwa basobola mbwa jeni ne kati obudde mwana tukira. Teriiko. Kati okutambula tasobola. Wanatukira. Esaawa zino kumuleka mu nyumba era akkiiramu. Mukadde osaba gavumenti ekole etya Alien Skin. Emukole kyayina kaki. Ati mbuuzi oyagala emukukolera ki? Omwana wange yenna. Omwana yajja okutoba n'edduniya. Kati owulira wa wakuluma? Bw'atunula atatunula kufa. Tagalagaza mumuleeta Alien Skin munyalire. Kagenda tta abantu. Buli muntu yenna agenda mukuba.
yenkaniza yabangale yiri ebyanze kupakasa 10 Sajja watu yake kwa Nancy. kubanga aliye miskini afuuse ekizibu afuuse ensonga gwe tokiraba gavumenti yalemu aliye miskini bwemuteekaawo mu lujjudde lw'abantu tulabe mwana avaawo Kooti y'abantu eramule. kooti y'abantu emulamule Mutuufu w'ebigano nawo kiraba nti okufa emulamule okwerere. waliyasobole kooti y'abantu ye n'amwawukanako kati ekimukubizza lwaki yamwawukanako Teri kirala kyo. teri kirala omwana n'atandika okukola emirimu gye era olwo omwana atambula n'ekizindaalo mulaba atambula n'ekizindaalo taata Dansa? dansa kati gye bamusanze oyo simanyi omusumaali n'amugamba otwawukanako otya n'amugamba nze nkola n'amugamba yitawo tugenda olumutuusizza mu maaso ga alien skin n'ayita abasajja be ng'atudde awo ne batandika omumukuba fowa boda yamulese n'amusuula wali kati emulago genda mu ddwaliro wonna bamugobye bagamba ayina genda mulago omusaayi gumuyiise muno mwonna kati ate agamba okussa tasobola lwaki ayina emize emibi egigenda bwe yatandika okuyimba yayimbira abantu Kizibu oyo. Oyo kati kizibu kifuuse kizibu. era kambabuuliremu abagisu bwe muba temunnaziika mwana oyo empale gye yabaddemu ng'afa mugikwate mugitokose bwe munaagifumba eyassa oyo omwana ajja kukiwulira mukwate akambe mukateeka emitwetwe kajja kusala okutandikira ku mwana wa alien skin paka ku maama we buli eyakutte kwoyo omwana bambu ye yakuba manya babu mwe musaagana okusaaga buli eyakutte kwoyo omwana ng'amukuba mwe mugenda kukuba abaana b'abannammwe oli omulenzi baamukuba twalabako ku kizimbe ekyali kigudde era emisango gyagendera awo ne mugenda ensambya mu ddwaliro eddene ery'essente empitirivu eririmu n'abalwadde era ne mulwanirayo naye mwembewunya abakazi ababeera kuno ne mugamba era papa tasobya yani oyo atasobya Bannange alien skin yaso omwana waffe w'embaale oyakubye omwana n'afa naye togeza n'olinnye embaale Mazima. togeza n'ojja embaale nawe ojja kuddayo mu ntaana Mazima. togeza n'ojja embaale waasa omwana waffe w'embaale lwaki waasa omwana Osegera mayiga. yakukoze eki omwana yakukoze eki togeza n'okola ekivulu abakazi baabo banyeevu Abe kubasoka bamuyisaamu egaali yali entono nnyo. tutema amajambiya segera ndugu Mazima. muwulira amaziga g'abakazi omuntu akeera n'azaala mwana we oba osegede n'azaala mwana we kati g'omusajja nota mwana w'omuntu yeena togeza n'osalako eno ndugu. Abantu b'embale alien skin be basa omwana wammwe. Abantu b'embale alien skin ye yasa omwana wammwe. Abavubuka baniga abarasta mwenna buli muyaye w'olyo w'embale muberewo nga mukimanyi nti omwana gwe mugenda okuziika afiiridde ku fangoni eya alien skin be basa omwana oyo. Oshegeera omwana atabadde mubbi omwana abadde akagoba obugobi mwana naye ng'anoonya ttaala nga gwe bwe walinoonya. Oshegeera ne mutwala bana ku fangoni ne mubakuba ne mubatulugunya. Abantu b'embale abaniga mwenna abayaaye mwenna bamama ne bataata omuntu asse omwana wamwe alien skin omwana afiiridde ku fangoni be bamukubye ne bamutuusa awo musanduuke waali ebyalo mulimu ebintu ebimu nga byetaaga mobu justice ebyaddala mwana. Omuzadde yakera ku makya n'azaala omwana we omwana ali Kampala ali Kaguba ayagala kyusa bulamu bw'awaka mwana ng'otta omwana wamuno mu bintu by'ekidongo ebyo naawe mwana nga mwe mulinga abataazaala obanga mwe mulinga abataazaalwa mwana mwe mulowooza mmwe mwekka abantu waneno mu Uganda kiwani kinaye bantu mmwe sikolangako odiyo nga njogera naye nga leero ndina obulumi koona omwana Nasani gwe mwase pozi mweyita bafangoni mwamanyira bannammwe ababakomberere babayita papa fe abagisu tetulina papa fe bagisuke kulina ebyesikukomberera bantu kuti papa da naye nga muyitira omwana ay'omujeke naabe
ne bakome abati be mwakeza kumala myaka jenga nyeka mulisigala ku kyalo kuno ng'ennyebo nga ne baali ku kyalo kuno da kyalo kino kuli kirekawo papa wene wenyo omuwanirira we mukombera mutali enisikini we mukombererayo alifa kwabona muno batu babafa begamani nenga mwanyala kwita nasani mwanyala kumwita fana mugana busa kubibaze mugana kubibaze najja mumanyi nenga kuli ni bulumi kina zigali zenye mukakola mukalumba ganange nyenye mubene kina mukirumba gana mubene biba bawanirira bati papa ebyo ke biriko mubajisu